Egye lya Uganda elya UPDF leero likeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'abadde amyuka omuduumizi w'eggye ely'okuttaka Gen Francis Takirwa nga tulina ebimu ku bimukwatako bye tukukuŋŋaanyirizza. Gen Francis Takirwa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'e11 mu mwaka ogwa 1965 mu disitulikiti ey'Embalala era ng'akola ng'omwogezi w'eggye elya UPDF ow'akaseera kano Chris Magezi. Mu bubaka bwe bw'ayisizza mu lupapula lw'amawulire olwa gavumenti olwa New Vision yategeeza nti omugenzi yafiiridde mu ddwaliro ly'amagye Mbuya gy'abadde ajjanjabirwa ekirwadde eky'okusannyalala. Kano Chris Magezi ategeeza nti Gen Francis Takirwa yaddusibwa mu ddwaliro e Nakasero ng'ennaku z'omwezi 9 Desemba ow'omwaka oguwedde okutuusa olunaku olw'eggulo embeera ye bwe yeeyongedde okuba obubi n'addusibwa mu ddwaliro ly'amagye Mbuya okufuna obujjanjabi obusingabo gye yasiirizza ogw'enkomerero. Gen Francis Takirwa kati omugenzi emisomo gye yagitandikira ku ssomero lya Mbalala Junior School gye yava okweyunga ku ssomero lya secondary lya Mbalala High gye yatuulira siniya ey'okuna. Ono yeegatta ku ggye ly'eggwanga mu 1989 era mu mwaka ogwa 1994 Takirwa yatwalibwa okutendekebwa mu koosi eya Junior Command and Staff Course ku Uganda Junior Staff College e Jinja. Teyakomaawo bakama be ne bamutwala mu ggwanga ery'okumulirwana e Tanzania okwongera ku bukugu bwe mu ttendekero lya Tanzania Military Academy gye yakoonolera essomo lya Company Commanders Course mu 1998. Mu 2006 ono yatwalibwa mu ggwanga erya China mu ssomero ly'amagye erya Nanjing Army Command College gye yafunira obukugu bwa Army Senior Command. Olwo mu 2009 yatikkirwa diploma mu bya African Strategic Studies mu ttendekero erya NASA Higher Military Academy mu ggwanga erya Misiri. Mu 2011 okutuuka mu 2012 yali ekitundu ku bajaasi ba UPDF abaagenda e Somalia okulambula ku ggye lya Africa eryatwalibwa okuzza emirembe mu ggwanga eryo. Gen Takirwa era yakiikirirako eggye lya UPDF mu palamenti ey'e10 wakati w'omwaka ogwa 2016-2021 saako okukulira ebyenjigiriza eby'emizannyo n'ebyennono mu ggye lya UPDF. Ono yalondebwa okukola ng'omumyuka w'omuduumizi w'amagye ag'okuttaka mu Desemba wa 2022 era oluvannyuma yakakasibwa Pulezidenti Museveni ng'amyuka omuduumizi w'oku ntikko omujjuvu. Gen Takirwa yazaalibwa nga 7 ogw'e11 ng'afiiridde ku gy'obukulu 6. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire.